Jewish Alliance ese 15 zenshikirira era nga nza kulira political desk mwewuwinde ndi musanyufu nnyo nti nzija okwesimbawo ku ntebe eya Mukono municipality 2026 bannamukono mundabirenga ddala kisookera ddala okutusiikirira eddoboozi lyaffe nga bannamukono okubanga litwalibwa omubaka waffe ekyo kimulemye kisookera ddala teeka okuba eddoboozi erya Mukono naye sirabangako wakubya enkiiko okujja okutwekolaki okutwebuuzaako ku bintu byagenda okuteesa mu paliyamenti bintu bingi ebadde biteesebwa naye nga takomawo kuwulira maloboozi gaffe bannamukono tugamba ki twetaaga omubaka oyo anajja n'awulira ensonga zaffe n'awulira ebirowoozo byaffe n'awulira ebizibu byaffe kindi n'abiraba nako kitegere nasobola okuddayo okutuusayo eddoboozi lyaffe mu butongole ng'era ateesako ekyo kyennyini kyalabyeko ekyo honorable waffe takiina takomyewo kuwuliriza takomyewo kuteesa naffe takomyewo kutwebuuzaako takomyewo kutuwuliriza ekyo kimulemye ekyokubiri oversight mubaka waffe takoze oversight mu bitundu byaffe ebyenjawulo olunaku lwaleero nga sente za gavumenti zibadde zijja ez'enjawulo ez'enguudo zibadde zijja ez'enjawulo n'ebintu ebirala bingi tewali kyakoze kujja kugamba nti enguudo zikola leero kannondoole twateesa geje erina kuba yenkanawa twateesa meters meka twateesa ki tewali kyakoze ekyo kyakoze tulaba akuzina enguudo za World Bank ezizze ye yasooka okuzirwana naye nga omukulembeze omulungi ekyo si kyeyandikoze. I applaud the mayor Elisa Koyoli. He attended yagenda mu lukuŋŋaana olwali crucial nga lusobola okuleeta enguudo zaffe ezo leero nga bwe tuzikola ki nga bwe tuziina naye bwe yagenda kyekyavaamu mubaka waffe mwennyini yamumaakinga oyo kati afuuse waaki wa NRM a good leader nti bw'olaba kino nkisakira disitulikiti yange ne wekiba kiri luddawa gendayo kireete naye tokkiriza kubeera compromise okitegedde ekyo yakikola nali ku lonchenti awo bakansalazi abaaliyo nga balonkinga enguudo zino zibajja okukolwa mu kaseera kanene bwe baavaayo yabakuba n'agamba lwaki mugenze lwaki mwafukamidde lwaki mwakoze eki but that is what they needed to do kitegedde okulaba ng'enguudo zikola ki zibeerawo ebyo tabikoze tatusakidde nga bannamukono kitegedde naye ng'ate singa yali musasi bulungi singa akatale k'erugazi kali waneeno omubaka waffe tatusakidde naye yeesakira ambaweeko instances ez'emabega zikibaluma zaali zijja Mukono naye kubanga yali alina takisi nyingi nnyo wane Mukono yagamba teri mu basi kujjawa Mukono kitegeeza ki nti n'abantu bo tubawadde priority nti webanga kibaluma ereetera ssente entono omunnamukono ajja kusobola ozikola ki okuzisasula akatale katulema kubanga balinamu shares omubaka waffe oyo kyatafunamu takiyingiramu mukoze eki kumulemye okuteesa ateeseza emirundi emeka mu paliyamenti yokuteesa no simunenya nti kubanga n'ebirowoozo byaffe tabiyina ate nga tuteeseza ki okitegedde so basically talina nakyamaanyi kyasobola kukola ki kyasobola kuteesa so kuno bannamukono omubaka waffe atidde nnyo ku sympathy vote bannange bankuba omugongo bannange kino nakiri naye olwaleero tuzuukuke tulabe ng'ebitundu byaffe bigenda mu maaso tulina ababaka bonna babadde mu opposition bayimba oluyimba nti bwe tubeera mu opposition gavumenti tetuwaaki tetuwa ssente tulabyeko ababaka abalungi nga bali mu opposition ng'akolayo akantu kamu ne kayitira oluguudo olwokukola ki okukolebwa okampu ekyokugeza honorable Lutamaguzi yalina nyo kyamaanyi okitegedde naye wantu ewetako ebigo mu musanvu aleetayo bimeka 2 n'aleeta bannamawulire n'aleeta abaana be batandika okusima oluguudo few weeks nga gavumenti evaayo tubadde tululowoozaako era ne balukola ki ne balukola kyekirema abaffe they are not creative
they are not people centered. Bannamukono tebabali ku mutima. Singa bannamukono babali ku mutima, singa bakola kyonna ekikola ki ekyetaagisa okulaba nti tubeerawo. Kakwera ekyokulabirako ekyo tulina enguudo zaffe olwoluva ku Jokers ne luyita ku Seeta General Molding eyo twala tugende. Lwe lukyasinze wano okutambuza bannamukono nga jaamu muyitirivu. Si bannamukono bokka wabula n'abantu bonna abeeyongerayo paka ku bboda ya Uganda eno. Mu kifo ky'okusooka okukola ntaawo bandi badde basooka okukola ki oluguudo olwo naye buli omu akugamba nakubira ku kikampeyini bwe banaba balukoze eki bwe banaba balukoze olwo n'omukulembeze omulala pulezidenti yajja Katosi n'amusuubiza kiki kyewandibadde nkukolera emikono bw'oba wakuyitamu n'amugamba oluguudo olwo nemutuukirira nemuga pulezidenti yakusuubiza lwaki togenda n'omujjukiza nakuwola oluguudo nokapitalizingira ku olwo in the next elections yanziramu naŋŋamba nakubira ku kikampeyini nga tebamaze oddukola so abakulembeze baffe bali narrow-minded n'ekintu ekintu tebasobola kukola ki kukiraba so be bakulembeze baffe abo so mukono alemye n'ekyokulala nti kubanga tulina omuntu omu eyeefudde the lioness in mukono ng'ate kati bwali takyagatta ebirowoozo bye tebikyatugattako kubanga myaka gyonna gyafugidde kati akapya kasobola okwongerako honestly naye wobeera ng'ate gwe oli muntu omu ng'ate gwayagala okutegerera abakulembeze bonna n'abakusinga kati okukitegedde engeri yendabamu ebintu then tukituziza nnyowa emabega tosooka kuyimira n'ogamba pulezidenti nzikiriza nzije ne konvoyi yange okitegedde abalala tubasuule that is no eyo si equality ey'abakulembeze abati abalungi noonyamu buli mukulembeze ow'omuzinzi muleete mugatteko ate tewejjaako abo abagezaako okukola ki oba okukusingako oba okukuwabula n'okusingawo oba okukugattako kitegedde naye bo abakulembeze baffe wano baagala abantu abanabeera yes madam yes sir yes obwo tetwalina gye tugenda kugenda kubanga bali narrow-minded oba baagala babeere nga bo be bali mu koti nga bwe bagamba nti bwe mbasoogedde mukono oba bwe mbasigambye nti nze liigi tewali kigenda muti mu maaso so nkubiriza bannamukono ku mulundi guno eno banange mutwe okubakulembeza ab'omuzirizi saba nakintu nvuddeyo ku mukono municipality mumpa akalulu ndi visionary ndi people centered I am an advocate ebyo mbikozeeko oversight mukoze n'olwaleero newankubadde nga mbadde sinaba kuyingira kubanga mbadde shadow member wa parliament kubanga nesimbawo ku luli eri ku ntebe ya woman MP bw'otayitamu obeera shadow ab'enguudo babadde batulaba abamalwaliro babadde bandaba abakyala babadde bandaba mu byamazzi babadde bandaba nga nfuma okubitegeera wenatuukira obbakiikirira bambi nja kubanga yenze oyo omujjuvu agenda okubaweereza mu bwesimbu ozira n'ensonga endala budget allocation ababaka baffe wano tebatulwaniridde nga bannamukono ku nsonga za bajeti mu paliamenti wekitokotera wokayanira n'ogamba bannange zino ensimbi nange ewange nzikola ki nzaagala malwaliro gange nange gali bwe gati wali ku bajeti ekintu ekyo wekikola ki wekibeera naye okuba nga olunaku lwaliro omukono tukyali bwe tuti we batuwa extension meters 2 ez'enguudo we batuwa ki okitegedde olaba batuwa kantu katini naye nga waliyo gyogenda ewali ababaka abakala n'obulungi abasobola okutebolinga ensonga budosaabwe bazikoze tukako wano mukira tugamba bugambi buno honorable Ssemujju ayogera naye watuuka ne budget allocation agenda wali ku tebo wekitokotera n'agamba bannange n'ewange kibeere kitya bwe kiti naye ab'ewaffe tebalina eyo apase tebagiina twabalaba wano bubyeri okumanya tebagiina ono twalaba siniafonka etudde ebibuuzo bayiseeyo polisi kyekikulaga nti wali tebakola ki ebintu babitegeera bayisa polisi ebadde ya myaka ejja ena abandi batandika mu siniya 1 paka ne batuuka muki mu siniya 4 naye ababaka baffe abo okumanya bakibogwe kolo we bavayo nga n'ebibuuzo biri awo tebatandika okubuuza how did you grade what is the A what is the B what is the C okitegedde kakati bw'oba gwatuleetera eyo polisi kalikulamu
netandika nemala emyaka 4 nga tosobola na kusupervisinga tosobola kumonitoringa bakolayo ki nakola nga Sara naye abaana bange bana kubanga nali sina mwana by then ng'owange atandikamu eyo curriculum nefunayo abaana bana nembaweerera mu masomero ag'enjawulo nfuna basis enagenda mwaga amasomero ng'omuzadde mbitegeere mu senior 1 batugamba ekola bweti field work ajja kuba bweti extra work ali bwati okitegedde omwana alina okubanga aengaginga naye baleeta polise netuuka abaana ne bafuluma ne batuuka bamaze n'okugradinga ne babuuza kati baba katyabo tubeetaaza ki general abo bonna beetaaga okuvayo nga n'abaffe wano mwe bali tuwaabalaba nga nabo babuuza okitegedde kati oba tosobola kufolowinga nsonga after 4 years then kirabika twalonda abantu bakyamu